yonna gy'osinzira okutulaba tusanyusa okukulaba. Nina omukulu Samuel Kasozi nabadde mpuliriza ezimu ku nsonga z'omukulu Bugingo, Pastor Bugingo n'agamba nti bannayuganda temwerabira, ne baŋŋamba emuye ku ssaala ewuwe nga tonnasaba kintu kyonna. Era n'endiga bakimanyi. Endiga zonna mwe muli tulina kusabira eggwanga erya Isirayiri nga tonneerowoozaako oba enjala ekuluma oba tewulina ssente. Katonda waki wa Isirayiri tugisabire kubanga Isirayiri ggwanga ddonde tukuvu lirihore terina kabi konna erinsi ffe tulina akabi gye riri. Waawo ebitabo bigamba ki? Tandikirawo Kasozi. Okusookera ddala ku kyo kusabira Isirayiri kyagwawo nnyo naddala wano nga Hamas emaze okubalumba mu October. Mabega eri yabasalaasala awo ne bagwira eki. So makyaki gonna gatandika nga prayer for Isirayiri n'ebiki bino ngamba laba akajanja. Anti gwe toli mukkiriza. Siri mukkiriza naye newosoma ekyawandiikibwa ekyo tusibyako ffe bannayuganda osabira Isirayiri. Ekyawandiikibwa ekyo kiri mu Psalms oba Zabuli. Psalms o Zabuli. Zabuli ya 166 olw'omukaaga ey'omukaaga. Ate tegamba kusabira Isirayiri. Yagamba pray for Jerusalem. Musabire abo bonna abali mu bigo bya Yerusalemu babeere emirembe. Tebagamba sabira Isirayiri. Isirayiri ne Jerusalemu byanjawulo. Era bi Jerusalem anti byali bya Isirayiri. Ate ne imani bifuuka bya Yuda, Isirayiri nesaanawo. Anti zaali kingdom bbiri. Waliwo kingdom Isirayiri oluvannyuma lw'abaana ba Solomoni, Jerobowamu ne Rehobowamu we baakayanira obukulembeze ne bakutulamu Isirayiri. Eyali Isirayiri eya Biden ne kutukamu Northern Kingdom ya Isirayiri, Southern Kingdom n'ebeera eya Yuda. Gye bayita batya? Eki eya Southern. Anti ya Yuda, Kingdom ya Yuda. Era n'Abayisirayiri n'Abayudaaya baawukana. Israelites and Judaism oba Judaist baawukana. Batya? Abayisirayiri byebike 12 ebiva mu baana ba Yakobo. Awo Yuda taliyo. Mwali mu Isirayiri. Naye ate Judaism oba Abayudaaya be bava mu mwana omuyuda. Ye kingdom eyali eya wansi, Southern Kingdom eya Yuda. Ye bayita Judaism. Yes. Ye kingdom eya Yuda. Kaakati Juda ali part of Isirayiri. Okay. Naye ate ba Nafutali, ba Gadi, Laubeni tebali part of Judaism. Kuga Judaism ali independent. Nga ye bwogamba nti nno ffenna kabaka yatuzaala naye n'omulangira yatandikawo famire ye n'akutulako n'atandikawo ekya naye nga naye yali Muganda era Muganda. So Yuda mu Yudaaya mu Isirayiri. Naye ate Abayisirayiri bano abalala si Bayudaaya kuba tebava mu Yuda. Abayudaaya be bantu abava mu Yuda. Era ye kingdom eyasigalawo eya Yuda eya Isirayiri bagiwamba mu 722 BC Assyrian Empire Syria yajja n'ebawamba bonna nebatwala mu bunyage. Biden bali bamuyita Ashurbanipal ne Senakeribu babawamba ne babatwala mu bunyage bonna. Naye kingdom ya Yuda yo nesigalawo. Entalo zaabwe teyazirimu. Yo we bawamba wano ne basooka batwala awo nga bamanyi banaddira eno ebizibu ne bibakwatira eyo ne batadda. Kati Yuda nesigalawo. Era ebika ebisinga kumpi 9 byatwalibwa ebya Isirayiri ku bika 12. Ne wasigalawo ekika ekya Benjamini n'ekya Juda n'Abaleevi abataalina ttaka. Ekika kya Leevi tekyalina ttaka. Mu Isirayiri buli kika kyalina ettaka lyakyo. Naye ekya Leevi bo tebalina ttaka. Nga baalitunda baali baba. Katonda we baali bagabanya bo tebaabawo olw'okuba bo baali baabawo omulimu ogw'okuweereza mu tempo. Nga temujja kuddayo eri kulima mulinda bye balimye ne babibawa ng'ekimu eky'ekkumi. Omugabo gwa mugujjo buli mu tempo. Nkulaba. So bo tebaafuna ttaka. Kaakati abo bye bimu ku bika ebyasigalako eno mu kingdom ya Yuda. Kaakati Yuda n'ebeerawo paka okutuuka okubatwala e Babulooni. Era Babulooni eno
gye bakompozingira Psalms oba Zabuli ezimu waweze tuyita pre-exilic Psalms nga bazikompa ennyimba ezo baziyiiya nga tebannagenda mu bunyaga Babuloni endala ne baziyiiyiza Babuloni endala ne baziyiiya nga bakomyewo Babuloni so bagenda okuyiiya Zabuli zino Isirayiri nga teriiwo nga waliwo Yuda. Kati eno gundi egamba musabire bakikyusa bukyusa ne bakisiba ku Bayisirayiri naye olunyiriri lwali lugamba musabire Yerusaalemi. Yerusaalemi by then kyali kifo kitukuvu ekye Yuda. Abayisirayiri balina Samaliya nga kye kifo kyabwe kitukuvu. We bakutulamu kingdom ebbiri. Abayisirayiri bo ne badde Samaliya. Samaliya ye wakati. Samaliya naye era part mu Isirayiri. Waliwo bakitanga mountain yani. Etali Zion. Etali Zion. Nga bo we basabira era uje bagenda gye baweera saddaaka zaabwe. Abayisirayiri. Then abayuda nga bo baziweera Yerusaalemi ye wali tempo yaabwe so balina tempo bbiri nga bakutuseemu. Kakati Isirayiri bo aba kingdom ya Isirayiri bagenda ogitwala nga temanyi Yerusaalemi yadde. Tegikwata nako. Bo bali Samaliya ye waabwe. Kakati bagenda okompozinga Psalms zino ye-166 ng'egamba musabire Yerusaalemi. Egamba baani? Abaana ba Yuda. Abayudaaya. Si Bayisirayiri abaali tebamanyi Yerusaalemi, bo baali bamanyi Samaliya ku lusozi lw'e Samaliya. Kaakati baali bagiwa Bayudaaya abali mu bunyaga Babuloni. Musabire Yuda n'ebisenge byayo na buli kimu. So Zabuli eno yali egamba kusabira ki? Yerusaalemi. Kaakati bano ababikyusa musabire Isirayiri simanyi we bakijja kuba Isirayiri yali ndala nnyo ne ku Zabuli eri gye basabira. Kati fe baali bagamba Bayudaaya okwesabira. Okusabira ekifo kiri ekitukuvu Yerusaalemi. So si gwe munnamasaka. So si gwe ow'e Masaka, si gwe omuluuli w'egindi osabire Yerusaalemi ekukwatirako wa. Teyina wekwatirako. Kakati bano abagamba okusabira Yerusaalemi bakozesa kajanja okusabira Isirayiri. Bagamba kusabira ki? Yuda. Era nti woonoosaba Yuda kasooke twebuuze. Onyirugamba kamala okulaba oba nduyinako wano. Onyirugamba kigwali kikyolaba. Omanyi ki? Tusabire Isirayiri tusabire bannayuganda. Okay. Nduyinako wano Psalms 122. Psalms 122 si 166 chapter verse. Chapter verse ya 6 n'ey'omusanvu yerimu wano. Nti pray for the peace of Jerusalem. Musabire emirembe gya Yerusaalemi. May they be secure who love you. May they be secure who love you. Abagala Yerusaalemi tibanaaba secure. So kakati abantu kyekibasabisa kati na bano bujingo bagamba basabe mbu babeere secure olw'okuba basabidde Isirayiri. Then n'amaana agamba peace be with you within the walls. Emirembe gibeere eri abo abali mu bisenge ebya Yerusaalemi. And security within your towers. Eminaala gyabwe mu Yerusaalemi. Kuba Yerusaalemi baali bakizimba nga baateekako ekikomera. Ekikomera ekyo kyaliko emiryango ng'ena waalingawo Damascus Road n'abeerawo buli wamu emiryango nga naye gibeerako tawa. Kingdom ya Yuda. Kyova ne ku maapu bakulaga nga Judea tebakulaga Isirayiri. Era nalenda kubuza Judea eriwa. Nti yeeyo. Okuvira ddala mu 722 we baatwalira Isirayiri Northern Kingdom. Isirayiri eyawamu n'ekoma. Kuba yali yakutukamu. Eyali Isirayiri eyawamu n'ekutukamu. Kuba naffe wano we tuzaala abalongo omu abeera Katoli abeera Wasuwa. Kaakati nabali bakutukamu wa waggulu n'abeera Wasuwa. Kaakati baatwala famire ya Wasuwa yonna. Ne wasigalawo omu. Ne wasigalawo Yuda. Yuda oyo ye yasigalawo paka Nebukaduneza najja n'abawamba n'abatwala mu bunyage. Ne bamala ne bakomawo abaava e Babuloni. Ne bamalaawo ne bajja paka ku Yesu nga tulinawo kingdom ya Yuda. Kati ani aleetera abantu abali outside Judea okutandika okugamba naffe aye tusabire Judea. Anti kakati bano be baleeta akajanjambu nno naffe abali eno tusabire Isirayiri. Naye nga wano lwagamba Yerusaalemi. Yerusaalemi kyanjawulo ne Isirayiri. Isirayiri yali yagenda dda
nga teriiwo kati lwaki mutusabisa eriyo teriiwo nga newe bawandikira kuba baba bagamba kusabira Isirayiri bambulire bawandikira saamu zisino that was a post-exilic period bamaze okuva mu exile mu biseera by'abannakemeya ba Ezira n'abalala awo gyali myaka nga gyabina 5 Isirayiri yaliwo mu bina 5 Isirayiri yaliwo Bujinga asobola okutusongerako nti yali waliwo Yuda si Isirayiri Bujingo tasobola tukubira map kala aleeta atulage nti map Yuda yeno Yerusalemu yali mu territory ya Yuda Isirayiri yali wano obontwalira bagamba Isirayiri yeggwanga ettukuvu ekyo okirinako obuzibu kakati ekyo ngenda kutuukawo badde nkyamaliza kano kyonyirwali lugamba kusabira Yerusalemu kyali ekibuga mu Yudaaya Isirayiri yali teriwo nga Yuda yeriwo ne mapu zonna sajja okujjako nga aliwo ate kino kye batulimbalimba kale kakati Bujingo balemo sabira Isirayiri olaba obateebeewo Bujingo bagambe nti tuwaddeyo omwezi teri kusabira Isirayiri mulaba obeene eggwaawo ejja sigalawo esaala zaabwe zikola ki mutawanya bannayuganda osabira Isirayiri balina impact ki noidini omusajja akwanye mukazi wo amututte mu lodge goze n'olinnye Kagere kikutaasa kati bano balinnye Kagere omusajja atutte mukazi mu lodge balinnye Kagere naawe oli eno oli wa Bujingo musabira Isirayiri mugisabire Isirayiri kyekigikuumye defense system zaabwe kyekikuumye Isirayiri kulwana kyekikuumye Isirayiri n'okugitandikawo yatandika na mmundu kale Bujingo n'obulokole bwali tebunnaba kujja mu Uganda obulokole we baddisawo Isirayiri 1947 wano juzi 1947 obulokole bwali tebunnaba kujja Uganda bwali bweri mu America n'ewalajja bwali gyebuli naye bwali tebunnajja mu kugisaawo Bujingo be baasaba anti bagamba basabire nnyo Isirayiri be baasaba ogiteekawo ab'ensi ziri endala baasaba baasabira wabbo kale baba baasaba mwana mu 5 baaliwo okugisabira nga Hitler abatta esaala zaakola ki obe saala zammwe kyekikulu ennyo ku Isirayiri anti ezo essaala abantu ze bataagira ze zaavaako abantu nga Hitler okola okuleeta bwe kibeera nga be basabira be batanga Abayudaaya nze tebansabira bwe baba nga baasaba Hitler n'abatta obubi ennyo miliyoni 6 then esaala tuziveeko n'odiini nga gwe musa waliwo akasole ke banyumya eyagenda ku kyaki okusaba agenda okudda nga akagaali bakabbi bwe kibeera nga agenda okusaba ate eggaali bagibba then nsabira ki kuba twetaaga protection bwe babeera nga basabira Isirayiri Hitler n'abatta bwatyo saya yakibuuza n'agamba muyingira mu muzikiti kusaba Katonda abawo obukumi naki muba muyingira mu muzikiti buli omu engatto zaziteeka wano ziteeke mu kaveera ezange nzitadde wali mulwaki muzigira anti bajja kuzibba n'abuuza kati olwo obukumi bwammwe buli luddawa so kyovola baffe batugamba nti most of the heaviest blows follow to those who seem to solve their problems through prayers abo abalowooza okusolvinga ebizibu na ssaala be basinga ofuna eŋŋuumi ez'amaanyi ebizibu bisinga kuba abo be byolekera genda olaba abaali mu death camp gundi Auschwitz, Buchenwald, Treblinka n'awalala wonna Abayudaaya baasaba Katonda okusinga essaala ze twasabye wano abaali mu death camp bayodde 600 ne mubalaba nga incinerator zibookya nga mumanyidde ddala babookya omanye essaala ziri awo naye abaasaba abaawona bebe Sobibo abeegattibwako ebiyukureyini ebyava mu Russia Germany bwe yabiwamba n'ebireeta Sobibo bye byagamba ffe tebajja kututta nga tulaba tulina okutoloka escape from Sobibo abataasaba bo ne batoloka baawona abamu abaali mu kusaba katono baggweewo sensi bwetyo bwezeetambula gwe lowooza mu kusaba dawali otuule olabe kaakati bino Bujingo beberimba mulekeyo okusabira Isirayiri mulaba oba eneevaawo erina emundu zayo ez'omulembe mwe mulimu kyogamba gye tusabira ate ye kozesa mundu zezikibeezaawo buli dakiika Rafael kampuni ez'enjawulo zikola defense system ez'enjawulo mwe Bujingo mukutte Bayibuli musabiriza Isirayiri mulekeyo gisabira omwaka balekeyo gisabira omwaka balaba ejja kubeerawo bulungi bo bamanya ekibabeeza Isirayiri okuva edda anti weerabidde ndi mu bimu ku byo bye basaba bagamba emirembe
obukuumi obugagga bugenda kubeera eri abo abakola ki abasabira Isirayiri obugagga tebuliimu bwe tubadde nkiyitirizaamuko ekyobugagga tekiriimu nkiyitiriza bagambye safety nali lwakuba ati bagasembo abali mu bisenge ebyo be bajja okuba n'emirembe mu Isirayiri bwempulidde kaakati anti kyenkubuuziza nti kati gwasabira wabweru w'ebisengo oba osaba bibyo gwoba osaba bibyo bali be bagenda okubeera obulungi Isirayiri nalwe tusabirako eno ffe nga bakusabire mu lwabwe olwabwe Oluyudaaya bakusabire nga bakozesa kitabo ki ekyabwe kyonna bagamba buganga Katonda sonyiwa Abayudaaya balina ebitabo byabwe ebirimu essaala zonna ze basaba naye zonna zigamba ki essaala ezirimu emu kwesinga okubeera ey'ettutumu ennyo eno gye tumanyiye Amida prayer en Amida prayer baba basabira abantu abo bonna abakoledde Isirayiri obulungi aba bebatwala nga bamesaya baabwe Amida prayer era muno mwe basabira Cyrus the Great mwe basabira ba Napoleon Bonaparte omwo njagala mbuuliremu omuddugavu alimu gundi bojingo bamutubuulire kale mu Amida prayer oba baali bamwogedde n'erinnya bali pronouncing batya erya bujingo bali essaala zaabwe balina essaala zino dedication zakuzaawo tempani emuke naye awagira Isirayiri tayagala muntu agikwatako anyway esijja kumwogera wadde mba okuwagira naye akimanye nti nno entalo zeserwana si eyamala obawagira era n'ebizibu byerina tabadde paati mujjo so kati n'okuwagira kwa emuke nakwo tekulina impact nyaawo so kati njagala kuwunzika eggwanga lino ettukuvu mpaka obutukuvu n'obutuukirivu bwa Isirayiri ebintu bino njagala tuve mu tendensi eri eyatuteekebwamu abakolonisti naffe ne tujja ne tugikwata naye nga mostly Roman Empire yapromotinga ennyo bino byonna okuwa abantu aba advantage Isirayiri ggwanga ttukuvu njagala tutunire obutukuvu bwa Isirayiri buvaawa kuba obutukuvu bulina okubeerako k'ensonga anti obutukuvu bwe buliko Katonda ebigambo byabasuulanga tujja kugamba ne Katonda omanyi Bayibuli tulina nnyingi Abasamaliya balina ezaabwe Mwesopya eriyo Bayibuli n'ewalala wabula Bayibuli obutukuvu bwa Isirayiri tubujja mu Bayibuli ey'Abayudaaya mwe tubujja naye n'ebitundu ebirala birina era abalonde baabyo ne Bachina nabo balonde balina bakatonda bwabwe abalonda Abachina naye olw'okuba twasaba nzikiza enfena tumanyi nti be batuukirivu Isirayiri we baggwanga ttukuvu obutuukirivu babujjawa tutunule tulabe wavaawo obutuukirivu kuba ffe waliwo olugero olugamba wano mu Afirika nti omuyizi omulungi bwadda n'embuzi aba mubbi omuyizi mulungi nnyo yagenze mu nsiko okuyiga nadda n'embuzi tumukwata gwa bubbi lwaki embuzi ebeera mu nsiko abamu abbye bubbi yayingidde mu biyumba bya banne yadde oli muyizi bulijjo oleeta emisu n'ebirala era oleesa embuzi oleeta bugabi oleeta mbogo awo tukukkiriza naye yagenze mu nsiko ojja otya n'endiga oba mubbi Isirayiri obutuukirivu bwabwe bwa bubbi butya Isirayiri baazaalibwa abaana babiri abaana ba Isaaka katandike ku Ibulayimu agenda okuva ewaabwe Bukaludaaya baafubutulayo nno namufubutule yamala okwokya bakatonda ba kitaawe be yatundanga ne bamufubutulayo n'akuŋŋaanya banne abantu be n'abagamba nti kaakati tugenda mu nsi tugenda ne batambula n'agamba nti Katonda amulabikidde n'amugamba ensi gye ndikuwa tambula ekyo tetukirinaako bukakafu omuntu asobola okeera enkya n'aloota nti Katonda andoosezza nti oyo gwe ŋŋenda okuwasa ye yafuna vision n'atambula n'amugamba ensi gy'oli tuukamu gye ndikuwa atuuka wonna mu Zehalani ttake nga tasobolawo nga waliwo banneetivu baawo ab'amaanyi n'amala n'ajja paka Kanani n'atuuka e Kanani n'asenga awo n'agula akataka bambi musajja wattu ku famire ya Keesi n'abagulako akataka era we baamuziika awo kaakati Hebulooni waliwo ze bayita Caves of Patriarch we baamuziika awo teyakaayanako nti Kanani nsi yange ngiwambye
ye yagula buguzi era ettaka lye yali akayanira lyokka awo yagula n'afa n'azaala abaana be babiri n'azaala Isaaka ne Isimayiri gwe bagambe yavaamu ki ba Ismaites oba bana Abawalabu Abasiraamu Abawalabu si Basiraamu Abawalabu bonna abali awo Abawalabu awo bangi nnyo tujja tubagoberera tuba tulesinga bano bonna ba Algeria bonna abo bava mwoyo baavaawo naye nga tebaali baawaawo waaliwo baddugavu Morocco waaliwo abaddugavu Egypt baddugavu n'ebirala era n'Abayisirayiri we bajja eno tebaalinga n'Abawalabu baali baddugavu ne Bafalaawo baali baddugavu so kaakati Bafalaawo byaddala byali baddugavu genda obalabe bonna tontandika Hameni gwe baakasiikulayo entaanayi muddugavu nange musinga yalinga na Mudinka baali baddugavu bahati sashuti bandi bonna baremugenda ku mitwe gya oyo gundi hati sashuti baali baddugavu wabula oluvannyuma lwa gundi Egyptian kingdom okugira then bano ba Ismaites abaava eno bannabetian people abaava eno mu Saudi Arabia wonna be bajja basengawo kwekola kakati byaddawo Abawalabu abo bajja buzi so kakati Isaaka ne Isimayiri Isaaka teyali Isirayiri era Isaaka teyakayanirako awo nti kitundu kyabwe Isaaka n'azaala abaana babiri Yakobo ne Esawu Yakobo ye yali favorite taata we yali amwagala nnyo Isaaka olwaki ne Isaaye yali mulungi amugondera ng'ate Yakobo abeera ku maama Mommy's boy waki egyo takola Esawu yagenda n'ayigga n'aleeta ewaka kano kali awo Isaaka n'ayagala oli omwana omukozi yagendanga n'ayigga Esawu Isaaka atuuka okaddiwa nga bambi ndowooza ne gundi yali amuyigganya mukyala we ng'omusajja bambi n'akanyama kandulu nga mwana yalina okgenda ayigge najja kuba weewuunye omwana taata n'agamba genda onjiggire ennyama omwana ye yayokya n'akola buli kimu nga maama ali wali tebimukwata mama yali ani yali gundi ono soke kengenda kumujjukira tuli ku Isaaka Isaaka Rebeka yali wa gundi wa Ibrahim wa Saala ngamba ono omulala gwe yazaalamu bano abaana Hagali ne Ketula then Ibrahim Saala then Fuda Isaaka yali Rebeka kwagwa tugambe yali omukyalo omulungi ennyo yali mulungi yali Rebeka then kaakati ono wagenda okuyigga n'amala agenza okuyigga maama n'amanya nti taata amugambye genda ondeetera ennyama agenda musabira omukisa taata asabira Esawo yali Rebeka taata asabira Esawo olw'okuba Esawo yali active ye yali amuyiggira n'amuleetako okulya nga nuduli naawe wonoobeera n'omwana waakulabirira ng'oli omulala tafaayo yamulyegera teyagamba Yakobo oyo omwana Esawo gwe njagala era omwana yadduka olaba obugonvu loyalite yaddukirawo n'agenda n'ayigga abeera agenza okuyigga maama alumise olugambo maama n'alumika nti bagenda musabira mukisa maama n'akola olugezigezi olukujjukujju wano tuyinza kuluyita ki lukujjukujju n'agamba Yakobo genda otte embuzi eri ye yatana yawaka ogireete maama n'agiprepayalinga mangu awo yafuna agaprepayalinga naye wali okuleetera Ibulayimu Esawu yaprepayalinga nga n'amuleetera okutira Isaaka n'aprepayalinga ng'oli tannaba kudda n'awa Yakobo n'addira eddiba n'alimusibako wano emisango gye twalivunanye Yakobo mingi impersonation fraud conspiracy to do what bona baali badde balina emisango egibasibye emyaka 30 abo baali abaana Yakobo ne maama we abaayagala okufeera omusajja ne bamala ne basindika Yakobo n'agenda ng'ayambadde eddiba watuuka eri nti taata ndeese Isaaka n'agenda eddoboozi eryo nga sirya tiddala yeggwe Esawu nti yenze ekitegeeza yalina ne intent ey'okufera wano kye tugamba nti no omuntu waawo kye bayita mensuriya nti no mensuriya ne action wa nti omuntu ogenda okukola ekikolwa
twetaaga wabadde ne intention oba wakikoze accidentally yalina ne intention n'alimbira dda tiyenze Esawo yakyusa n'erinnya n'aga si yenze olwagamba taata nzize nti yani nti nze Esawo eddoboozi nga mpuliranga namugamba nga liringa eritali nti yenze n'asembera n'amukwatako bw'ati Esawo yalina ebyoya ku mubiri agenda okukwatako kuba bamusibye eddiba ly'embuzi bambi Isaaka n'alowooza yeye Esawo n'asooka alya n'amala n'asabira Yakobo omukisa mu bubbi gundi Esawo agenda okujja nti taata nsize nti ate nti tinyi bampadde emmere nga Esawo n'amugamba Esawo abbye omukisa n'amugamba tosigazaawo yadde nti gyonna agitutte n'alyoka amufunira yaawo obukisa obwetaliimu yadde oba obwasikaali ojja kubeera muddu ekitala kyo kyekijja okukuyambanga era Esawo yalimu Edomu kye yakolanga awo Abayisirayiri so ekitegeeza tuddeyo ku kituufu obusika bwa Yakobo yabujja mu ki mu bubbi kaakati omubbi gwe tutendereza ngu ye mutukuvu paka kati babbi kaakati ne tuvaawo amaze okubba omukisa then yamaze najja n'avaamu ki bano abaana 12 olwo Isirayiri etandika kaakati Isirayiri efuuka eggwanga eddonde kiki ekyasinzirako okubawo okubeera eggwanga eddonde era ettukuvu bubbi bampe ensonga ki Isirayiri ne Yakobo gye yakola emulonza nti ye mulungi bagituwe kuba ffe tumanyi wano bakatonda baffe wane Bunyolo katonda kakama Kahiru ne baani bagendanga okuwa ono ntino yali favorite bakatonda baffe wano mu Africa babanga n'ensonga bakuwanga eiza ekigezo oli n'akigwa oli n'akituuka ne bagamba nti yes gwoli favorite bakatonda baffe wano mu Africa bo bakozesanga ebigezo naye oli teyakozesa kigezo yadde addidde n'amaze okubba omukisa ne Katonda n'asimbala yuni oyo bw'oli eggwanga ddonde obutukuvu bwa Isirayiri buliwa njagala abantu batubuulire mu bubbi mwe muvudde obutukuvu naffe tubbe tulyoke tubeere abatukuvu fe olw'okuba eno mu Africa tetwabba kyekitugaana okuba eggwanga ettukuvu oli yabba mukisa gwa munne so obutukuvu bwa Isirayiri tewali origini yabwo obufiira bupaatike beesibako bwesibe omubbi yakubira ate gwe babba enduulu Edomu be baali badde n'obutuukirivu abava mu Esawu kubanga bebamu ku baana tebaliwo baasaanawo baabula kati tebakyaliwo babayisa bubi teyazaala bazaala naye babayigganyanga nnyo ne batuuka ne babivaamu ne babwegana obw'Edomu ne bafuuka zimu ku tribes eziri awo mu Siriya Iraani nga naye baali ba Edomites abaava mu Esawu baasaanawo naye nga lwaki because omukisa gwabbibwa so kaakati obutuukirivu bwa Isirayiri bwavaawa mu kubba mukisa so wetukkiriza nti tusabire Isirayiri kuba ggwanga ttukuvu tukkirize tusabire Isirayiri kuba babbi ekyo nakyo tukigatteko bw'oba mugamba tusabire Isirayiri ng'eggwanga ettukuvu mwongereko obubbi obwo ate genda mu Genesis olabe okubba omukisa gwa Yesu Genesis bazosole bazimanyi abantu abasinga bonna Genesis weboogera kuki ku Esawu ne yes weewava era Yakobo olwamala Esawu n'amutwala embiro n'amuddusa n'amugobawo so obutuukivu bwa Isirayiri nze njagala abanaateekako comment batuwe ensonga eri justifiable erondesa Isirayiri okubeera eggwanga eddonde twalinayo Abasamaliya twalinayo ab'Emisiri era maama Katonda n'alondawo abo lwaki teyalonda ab'Emisiri abaabudamyanga kuba bo baalinanga ebikolwa ebirungi lwaki Katonda teyalondawo ab'Emisiri kuba buli mu Isirayiri yenna awo oyagala batuwe Isirayiri ekirungi yali Katonda kwe yasinzira agigambe nti Isirayiri yabudamya abeegundi oba yayamba buli mu Isirayiri ow'amaanyi yaddukirako Emisiri Moses yali Misiri yaddukirayo Yesu baamuddusizayo Emisiri Yakobo Yakobo Joseph nani waliwo gwe baddusa gwe baali batunze Misiri yaddukirako Emisiri Solomon yabeerawo ye yawangalirawo ka ye yali awo naye njagala ombuulire abantu abakoze ebikolwa ebyo byonna okuyamba abadduka bonna Isirayiri baggwera Misiri lwaki Katonda teyalonda abo n'alonda mu bali nsonga ki Isirayiri si ggwanga ttukuvu wabula baabyepaatiikako ate bino ebitabo bino ebisinga nga tuzema ebisinga baabiwandiika bavudde ne mu buwaŋŋanguse Babilooni
Abayisirayiri abaju babiwandika bavudde mu buwaŋŋanguse ne bajjanga story bazifabricatinga baziyiiya bintu biyiiye tebiriiye ebisinga biyiiye kaliko ngambye muntu nno ku maanyi ge balina aga Katonda be basinga defense system ate ebyokulwanyisa abaali badde kuba luli edda Katonda wa Isirayiri yabakulembe we baali batambula mu ddungu Sinaayi empagi ey'omuliro yabakulemberanga obudde obwekyo bagitulageko ne kaakati ebakulembere n'ekirenga kye kibabikka mu kasana Bayibuli bw'egamba bava e Misiri bali mu ddungu ly'e Sinaayi akasana kangi ng'emisana ekire kibabikkako ekiro empagi ey'omuliro n'ebakulembera lwaki kaakati tebakulembera nga bakulembeza nnyonyi bakulengeza nnyonyi byali biyiiye nalabye kibekole Hezbollah abatukuvu lwaki tebatambula na keesi ya ndagaano lwaki simpagi ya muliro yebakulembera wali ekibuuzo kyo tebyalingayo ekese ey'endagaano mwe mwalinga Katonda nga buli we babeera bawangula kese ey'endagaano abafirisuuti bagibba abafirisuuti buli we bagitwalanga nga bafa katugeze obye egundi wano obye ekese ey'endagaano e Tanzania ne mugitwala Mutukula ne bafa ne mugitwala Rakai ne bafa ne mugitwala ne bafa mwabagitute mwe mufa we mugiteeka ku kyalo anti Abayisirayiri gye batambulanga nayo mu buli lutalo kati bano bagibabbako ne bagitwala mu nsi yaabwe nga we bagiteeka wano bagenda okudda abaawo nga bafudde embu Bayibuli egamba naye teri historical sources obola kikugamba Bayibuli egamba abafirisuuti ne beetamwa ne bagamba muzeeyo oguntu gw'Abayisirayiri ne bagenda bagusuula mu booda ya Isirayiri ntekese y'endagaano tekwatikako Abababilooni bagibba neremu okutayo yadde omu Nebukadneza bayokya tempo ne kese y'endagaano ne bagibba nebula n'okubula tewali gwe n'omu yafe Babilooni Katonda oyo ali yakitinga kuba nafu kuba amanyi tali yakitinga wa kikaaki kuba Firisuuti yali yakitinga ne bagiza kuba Babilooni lwaki teyakola ne bagiza Katonda batubuulire lwaki Babilooni tegeza Abababilooni b'amaanyi singa Katonda kuba kesi y'endagaano ye yabangamu Katonda era omwo mu keesi mwe yabeeranga Katonda era we yabeeranga mu yeekaalu entukuvu e Yerusaalemi bakubanga ebivuga kwaya y'abantu 2,000 n'ekire ne kikka 2,000 gye kwaya gye bayinanga awo mu tempo we bagamba y'abantu 2,000 bakubanga ebivuga n'ekire ne kikka ekitegeza presence ya Katonda yaliwo gisembera ku nsi ne bamalayika mbo ekitegeza kesi y'endagaano Katonda yaliwo Katonda nakkiriza Abababilooni ne bamubba Katonda n'apirimpya Katonda wakika kyapirimpya ng'atidde Abababilooni nga wakiragako ku Bafirisuuti ne bafa lwaki Abababilooni tebaafa bigambo bipaatiike biyiyeyiye byakiyaye baali basobola banafusi baali ku Mubabilooni lwaki tebaafa baabutwala bwonna Nebukadneza babba ebikompe ebya gold n'ebikopo byonna nga500 ne babba buli kimu ne bagenda babiriramu embizzi ebibadde bikola mu kifo ekitukuvu Omuyudaaya atalya mbizzi babiriramu embizzi Katonda yali Muli yakitinga naye eggwanga ettukuvu ye Katonda abo w'amaanyi oyo ku Baroomu nga teyakolawo kyamaanyi nga balumbye okusala tempo yes yonna baagigenda ne kesi y'endagaano n'ebulira ne babula nakujeera bwezi yonna baagyera ne balekawo n'ebisenge ne babiseeteeza Katonda kwolwo teyakolawo kyamaanyi Katonda wa Isirayiri yali akola ku banafu si ku b'amaanyi kyebagamba ekyo Katonda wa Isirayiri yali akola ku banafu ku b'amaanyi nga takola Siriya yawamba Abayisirayiri bonna ne batwala Babulooni ne babawamba tempo yonna ne bagyera hitira kyokka ne kese y'endagaano mweri hitira abakubye mu abasabi muliwa Kasozi kankuleke olwaleero kankusiibulire wano kijimusa kyange kyokka kyenjogerako fatiso ow'emmwanyi bitooke n'ebintu byomanyi nga binene kijimusa kino kyekwata kyongeza byogenda okukungula ate nekibiira sitingisa nebigijja nebibeera birungi nnyo gende wakisekkaawo emabega w'akatale obuuze wali bondi obaga Nudini Ntega ngambye zijje wano kasawe kafumira mu kilo 2 mwezi ku 7,000 gyokka katwala eyo najjo okatwala fatiso gende wakisekke mabega obuuze bondi eriruddawa obagambe Nudini yantumye fatiso wano 7,000 nze Nudini Ntege mbagamba tujja kuba twongera okukwatagana emirundi emirala gwe olutalo oluwulidde era Isirayiri batuufu tubasabire oba tulina okwesabira oba buli gwange tukuvu ffe twakolimira bo bali be batukuvu obutuufu buli luddawa batuwa ensonga ebafu enamba yeri mmeka abantu balina ebibuuzo by'olumu saagala badde amaye katugwe n'Oluddiini Kasozi sooka bayo enamba nga bwe tusiibula enamba eri 0756
0756 67 67 22 101 11 naye WhatsApp ebannungi abamu bakuba ne bayomba nga ndi wano ndi mukuliko so WhatsApp ebannungi yeeyo yeah. okay mweraba